Ojjukira luli Mpuuga bwe yali alwana n'embidde. Mukasambidde. Okukijjukira. Olutalo ndujjukira. Olutalo lwali lw'amaanyi era yali kunga. Ate ne tubagamba. Kyali kirala. Kati kunga. Mpuuga bwe yali alwana n'embidde baali balwanira ki e Masaka. Baali balwanira bifo. Ngabwe naye bwali. Anti nga naye bwali. Nze saali na competitor wange wa DP. Taali nayo. Kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Katundu katone cha Uganda. Yetu nauli anti Mpuuga na mayanja ne abedi wanika. Anti kati cheche nkugambye era kye tubagamba decorum. Ate bino ebimu biri instigated by the state. We are not fools. Museveni atabudde DP agiguze nga bulijjo bwabadde agikozesa nti nasale bedye. Atabudde UPC agiguze nga bwagikozesa. Atabudde FDC nga bojja olutalo olugirimu. Kati addidde tiimu ze ezimu yazanyanga na emizannyo eno mu DP buloka mu DP buloka zaleesa ate zitabule mu NUP. Kati fe broader picture ya eri mu kununula gwanga si mu bufofofo buno bwowulira obutonotono bugundi Yesu akira akafo kange waliwo akatunulira obusiba bwita district supremacy bugundi bwayogera mu district n'abeera wakira. Please fe kifaananyi kyaffe kitunulira kununula gwanga lyaffe. Kamuyita omwana yali atuorganizinze Kyagulanyi center mu yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi diiru zammwe ze mwagobanga era ne kakati abamu kyagoba diiru zammwe eri kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne. Ate abamu kumwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga Bayibuli wetera okwogera mu kitabo kya King Solomon omukyalo oli agamba mbu omwana tumusememu. Mwe musazeewo kututtira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you. Ate nze ne kyenkugamba ebintu ebimu state yebitaddemu amaanyi. N'olaba state erina media zayo zeekozesa nuupu ekuba nuupu n'omubuuza nti nuupu kati naye efuuse lekitya wolowooza ebibiina ebirala biri very peaceful. Waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bajjeeko biliyoni 2.5 ewaka baatoddeko butoozi naye abo muli ababoogerako ku mikutu emirala. Kakati waliwo ne ba state agents abakolera media houses. Nopu bakulage nti omuliro gukutte okumalamu amaanyi nammwe tubawookinga state agents abali mu media houses. Omuliro guliwo gwe Masaka si muliro kubanga otunuli aba bali e Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Ate nabo abali e Masaka bantu bakulu babaddeko eno basinga eno mu bibiina ebirala. Ate ffe nga tubagamba nti bw'olabanga mu nuupu bakunyigiriza. Excuse me, abamu mweyita b'amaanyi nga toleetangayo yadde bakansala babiri mu nuupu. Nga wano waliwo omukulu omu yali aŋŋamba wa wano ava Mengo. Hon Lutamaguzi kati mwe mubeereeyo temuzimba bantu ne mugamba nti Buganda yabazimba mutulageeyo bannabyafuzi bameka be muzimbye abayamba Buganda. Ona bamira teyabakugamba. Eti nkugambye omukulu omu yaŋŋamba eri. Tozimwe mugamba nti Buganda bwe yabazimba mutubuulire bameka namwe be mujjeeko. Bazimbye. Kakati yendo okutunula nga amagamba mugamba nti bwe mubanga muleeta emboozi zammwe naddala wali mu parliament neetegerera era nkubuulira nti tumanyi oyinza okuzannya wano bano osobola okubazanyirako kuba population nyangu okuzanyirako naye ffe abali wali abalina lenzi nsooka nembuuza isn't there an invisible hand of Mr. Museveni kubanga abamu bano balowooza beta smart politicians of the 21st century. Nsigaza ntono nenja kubuuza Kagabo wa Bukoto South Jimirwanga wantenjeri gye badduka